kusabisa pizama cha gonna ko valero program sima tukifundikira naye genda kale ku screen ku simu sawa zisoko demo ngize mwangu ya so senga bwe nyasa mbayo agenda ku simu katuza nyine fena niga star 2 3 8 star 10 hash ogenda nyiga star 2 8 star 10 hash osobola okubeera nga weewangulira bwatula bingo akazanyo kaffe ke tuisemu okubeera nga celebrating nawe emyaka 10 telefayina ng'ekuweereza. Tulina omuwanguzi eyasose okuwangula mu kitundu kyaffe ekyasose naye ne tukuba omugagga yagenda okukozesa ku ssimu ye. Omuntu teyakutte kakati wamma tulina omuwanguzi agenda okujja mu ssaawa ey'okubiri kati male nyakuddamu ngezeko kweri ennamba ndaba oba tumufuna tulabe kyagamba. Byekoledde nga bingi okumpa kweyatemu okutuuka okummanyira bwotyo bannaayo. Nesse. Halo. Halo. Wanji? Wasuze otya mukwano? Nasuze bulungi. Ani ono? Nomukyala Richard. Richard ali atya? Richard abe akuli. Aliwa? Aliwa kwe. Olaba BBS telefayina. Ani? Owangudde ssente? Oli kyazanyiddeko. Ssente mmeka? Kanze mukugereko. Ganji. Mukyala Richard. Wanji. Keberako esimu oba kuliko emitwalo 10 ku mobile money. Okuba Richard. Wanji? Annaye. Kebera esimu oba kuliko emitwalo 10. Emitwalo 10? 10. Bannaye. Erai. A mobile money? Ejaji? Mulimu kwogera ki ekituufu? Mukyala Richard naye asasa. Richard yakayazanyiddeko nze kanku. Ate n'okuba essimu ng'alowooza mukazi bano bala Richard gye batatuula. Ate era kituufu mukazi n'okuba essimu. Awo tabbu wejji. Ate eno si mukinda. Kakati nno mukyala Richard ate kukuba yawangudde, Richard ate ye n'avaawo. Naye akala omwanguzi waffe asoose naye afunye emitwalo gye 10. Bane mu biseera bino eby'enkuba mbadde njagala mbajjukize enguudo zaffe, emipiira muvuga mmumbwa kye kisooka. Enguudo nfunda zirimu ebinnya. Olunaku olwajja Wakaliga essomero lya Sapolo lyafiiriddwa omusomesa yabadde n'omwana we ku boda boda. Awo ku Toxil oil petrol station yawo akabenje wekagudde bombi ne bafiirawo. Simanyi oba Toxil oba Toxil. Texo. Toyina kipya kyokoze. Mbikira gwango leeta bigambo bya kusoma. No sense. Wamma kitalo nnyo essomero twagala obbasaasirako omusomesa afudde n'akaana kakato ku boda boda ab'emmotoka banaye tubeere mu buvunaanyizibwa. Whatever happened simanyi naye babadde ku boda boda bambi. Wane wemba mpapa mwangu mutuukeyo nga budde bukya. Oba keera. Bwoba weetaagisibwa ku ssaawa emu 10 beera ng'ozuukusa. Bannange omuntu akuyisaako emmotoka sipiti n'ogamba singa badde avuga ngamiya yagikuddeko n'omukira. Kibi nnyo bannange, kibi nnyo. Twegendereze kuba osiwuliryo wekka tolikozesa wekka bambi. Ate n'amakubo g'e Kampala bali mu kugakola waliwo sipidi gy'otalina kudda. Nammwe ababboda mbeere mu bantu kakati luli ku gundi ku climax saawe Makindi. Naye sigamba muno kirungi nti omuntu yafa naye the passenger survived wa boda ekimotoka ne kimulinnya naye bajjawo mayiti. Twegendereze kirungi yadde. Kati bwana jjanga ayogera lwenge sebo Wanji wasuze otya taata? Ndi Sibu. Asuze ne Sibu. So bampita Simon okubidde nga nva ku BBS. Ani? Simon. Sibu. Mukama wange ofunyeko emitwalo 10 ku ssimu y'oku. Mbadde sinne kikinda. Keberako olabe. Wazannyeko kazannyo ka bwatula bingo. Nkazannye ne walangirira ne nga weebutambala. Ne ndowooza nti kiwedde. Alo? Amanya go gwani? Senyonga mwadde kyeyune. Oli ludda wa taata?
ndiseeta kati kebera kusima obulabu ofunyeko emitwalo 10 ssebo kankebere muntolere ku salaamu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Waalaikum salaam Webale kusiiba musiraamu. Njagala akasente ako kakuyabe mu ifutaari sooka okakebera okonfaminga nti kazze. Allahumma amin. Siibula abantu be wano naye Olwaleero nno bambi be baani abo abatukolera akazannyo kano ababwatula bingo.